wange ne mwannyinaze Mukama twagala okumwebaza ennyo kubanga ekisa kye n'okwagala kingi gye tuli. Weebala okulaba ebigambo bino n'obigabanako n'abalala. Ky'oba oteerabereke ku subscribinga ku YouTube channel eri mu mannya ga Pr.Sebaggala Ivan Samuel. Ojja kulaba ebigambo bino ebirala bingi, tegeezaako ne munno naye akola ekimu mwena musobole okuganyulwa awamu n'okuzimbirwa. Esuubi wakati mu kusoberwa. Kiki ekyatusobera? Ekyatusobera kye kizibu ky'okufa. Ekyatusobera kye kizibu ky'okubanga ffenna tewali mutuukirivu, tewali n'omu. Muganda wange ne mwannyinaze awulira ebigambo bino mu kitabo ky'Abaluumi essula ey'okusatu olunyiriri lw'ekkumi mpaka ku lw'ekkumi ayogera ebigambo bino nga bwe kyawandiikibwa nti tewali mutuukirivu n'omu, tewali ategeera, tewali anoonya Katonda, bonna baakyama, baafuuka batasaana wamu, tewali akola bulungi, tewali n'omu. Tewali akola bulungi, tewali n'omu. Mu maaso ga Katonda tutunuulirwa nga kitugwanira kufa, newankubadde abeeyita abatuukirivu, newankubadde abambala ebyambalo by'eddiini, newankubadde enkiiko be zirangirira nti bagenze mu luse lw'abatuukirivu, newankubadde abo abatuumibwa amannya His Holiness. Njagala nkutegeeze muganda wange ne mwannyinaze, ffenna tuli mu kutagala, tuli mu luse lumu, tugenda kuzikirira, tugenda kuggwaawo. Byatusobera tetusobola kubyetaasa. Ekizibu ky'okufa kirabise nga kinene. Ekyakireeta nno kitegerekka bulungi. Baluumi essula 5 olunyiriri 18. Kale bwe kityo olw'okwonoona kw'omu omusango bwe gwasinga abantu bonna. Njagala nsomeko ekitundu ekisooka. Kale bwe kityo olw'okwonoona kw'omu Adamu omusango gwasinga abantu bonna. Tetufa ffe kubanga tukoze ebibi bingi, naye kino kisikire, omutawaana guviira ddala wala. Tuli boonoonefu mu kikula, tuli boonoonefu mu buzaalirwana bwaffe kuviira ddala ku jjajjaffe Adamu. Tusobe tuli wano olwaleero, ffenna tuzaalibwa nga twagwa, tuzaalibwa nga twabula, tuzaalibwa nga tugwanira kufa. Era y'ensonga lwaki okufa bwe kutuuka teri ayinza kukulwanisa. Adamu ne Kaawa bwe baayonoona mu lusuku Adeni, badduka ne beekweka Katonda era ne beesiba n'ebyambalo eby'ebikoola nga babikka ku bwerere bwabwe. Katonda bwe yabatuukako yali Katonda mulungi aleeta essuubi eri abamukkiriza awamu n'abamwagala. Luberebera essula 3 olunyiriri 15 lugamba nti nange nnaateeka obulabe wakati wo n'omukazi, ne wakati w'ezzadde lyo n'ezzadde ly'omukazi. Alikubetenta omutwe gwo, naawe olibetenta ekisinziiro kye. Ebigambo bino bikulu. Katonda bwe yatandika okwogera ne Setaani ng'amaze okukolimira omusota, yagamba Setaani newankubadde nga weeyunze ne Adamu ne Kaawa n'obakulembera okujeema, naye ngenda kuteeka obulabe wakati wo n'omukazi oyo. Ezzadde ly'omukazi oligenda kukubetenta omutwe, naawe oliribetenta ekisinziiro. Katonda yaleeta essuubi mu lusuku Adeni nga ne Adamu ne Kaawa tebannaba kufulumamu. Baali basobeddwa, baali babuzaabuziddwa, baali tebamanyi kye bazzaako, baali tebamanyi kyakwogera. Katonda n'aleeta essuubi ery'obulamu bwabwe. Kyava agambye nti obulabe ngenda buteeka wakati wo Setaani n'omukazi. Ezzadde ly'omukazi ligenda kukubetenta omutwe nti olunaku lumu mu kiseera ekituufu oyo azaalibwa omukazi yali wakubetenta omutwe gwa Setaani amuzikiririze ddala. Era nno lyali ssuubi eri Adamu ne Kaawa abaali basobeddwa. Bagalatiya essula 4 olunyiriri olwokuna agamba ti naye ekiseera kyennyini bwe kyatuuka, Katonda n'atuma omwana we eyazaalibwa omukazi, eyazaalibwa ng'afugibwa amateeka. Ekiseera kyennyini bwe kyatuuka, Katonda kye yateekateeka nga bwe yayogera okuva ku lubereberye eri Adamu ne Kaawa, n'atuma omwana we eyazaalibwa omukazi. Ezzadde ly'omukazi si ddala, ezzadde ly'omukazi ye Kristo Yesu. Yekka nno ye muntu yali atambudde ku nsi kuno nga talina kitaayo wa mubiri okuggyako Katonda. Yazaalibwa mukazi yekka atamanyi musajja. Olw'ekyo ezzadde ly'omukazi ye Yesu eryasuubizibwa okuva ku lubereberye, lyali lyakuleeta essuubi
nga lizikiriza Setaani awamu n'amaanyi ge. Mu Matayo essula 1:23 agamba laba omuwala atamanyi musajja aliwo olubuto alizaala omwana wa bulenzi, erinnya lye aliyitibwa Emmanuel, eritegeeza nti Katonda ali naffe. Omuwala atamanyi musajja yazaala omwana ow'obulenzi, erinnya lye ne liyitibwa Emmanuel. Bayibuli egambye eritegeeza nti Katonda ali wamu naffe, God with us. Yesu Kristo bwe yazaalibwa yali Katonda ali awamu naffe, yali Katonda azze okutulokola, yali Katonda azze okutudduukira, yali Katonda ng'azze okwanukula ekibuuzo n'okuwa okufa eky'okuddamu tusobole okusimatuka. Ye Bayibuli bw'egamba mu Yokaana essula 1 olunyiriri olusooka paka ku lwokusatu n'olw'ekkumi ku lubereberye waaliwo Kigambo, Kigambo n'aba awali Katonda, Kigambo n'aba Katonda. Oyo yaliwo olubereberye awali Katonda. Ebintu byonna byakolebwa ku bw'oyo, era awataali ye tewaali kintu kyonna ekyakolebwa. Kigambo n'afuuka omubiri n'abeerako gye tuli, ne tulaba ekitiibwa kye, ekitiibwa ng'ekyo ye yazaalibwa omu yekka Kitaffe, ng'ajjudde ekisa awamu n'amazima. Yesu Kristo ye Kigambo eyatonda byonna era eyakoza byonna. Bayibuli egambye nti yafuuka omubiri. Ensonga lwaki yafuuka omubiri ngenda kugyogerako mu maaso awo. Naye tumanye kino ti Yesu Kristo bwe yali wano teyali muntu buntu kyokka, naye yali Katonda 100 era azze okutununula awamu n'okutulokola. Bayibuli kyeva egambye nti bwe yalabwako n'ekitiibwa kya Katonda n'obuyinza bwe ne kirabibwa mu ye. Katonda yajja okutununula okuyita mu oyo. Yensonga lwaki Bakolosayi essula 2:9 agamba nti kubanga mu oyo mu mubiri gwe mutuula okutuukirira kwonna okw'obwakatonda. In him dwells the fullness of the Godhead. Kristo bwe yali wano bodily yali atuddemu okutuukirira kwonna okw'obwakatonda. Muntu omu ayinza okubuuza ekibuuzo, Katonda bamukuba, Katonda afa, Katonda akaaba, Katonda alya, olina ky'otannamanya. Kristo okufuuka omubiri yali nteekateeka ya Katonda, kubanga y'engeri yokka gye yali ateekwa okukuwonya, kubanga yakkiriza kudda mu kifo kyo ng'osobole okubeera omulamu. Bafilipi essula 2:5 paka ku 7 agamba nti mwe mubeerengamu okulowooza kuli okwali mu Kristo Yesu, newankubadde nga yali mu kifaananyi kya Katonda, teyeerowooza kwenkanankana na Katonda, naye yeggyako ekitiibwa bwe yatwala engeri y'omuddu n'azaalibwa ng'omuntu. Naye yeggyako ekitiibwa bwe yatwala engeri y'obuddu n'azaalibwa ng'omuntu. Incarnation. Kristo yalina okufaanana, omusaayi n'omubiri nga bwe biri ebibya byambale. Ebbulaniya 2:14 bw'agamba nti olw'okubanga abaana bagatta omusaayi n'omubiri, naye yalina omusaayi n'omubiri ng'ayita mu kufa azikiriza oyo eyalina amaanyi ag'okufa ye Setaani, era alyoke abawe eddembe abo bonna abali mu buddu obulamu bwawe bwonna olw'entiisa ey'okufa. Kubanga mazima bamalayika si bayamba, naye ayamba zadde lya Ibulayimu. Bamalayika si bayamba, naye ayamba zadde lya Ibulayimu. Olw'okuba ffe tulina omusaayi n'omubiri, naye yennyini yalina okugatta ebyo, oyo Kigambo ekyamugassa ebyo asobole okufa mu kifo kyaffe, ffe tusobole okubeera abalamu emirembe n'emirembe. Tewali yali ayinza kusasula bbanja gyali tutubangibwa okuggyako Katonda yennyini. Tewali ayinza kukola butuukirivu bwali butwetaagisa okuggyako Katonda yennyini. Tewali yali ayinza okumatiza amateeka okuggyako omusaayi omutukuvu gwennyini, kubanga gabanja musaayi. Kristo kyava yayambala omubiri n'afaanana nga ffe, n'afuuka Emmanuel, Katonda ali awamu naffe. Bayibuli emwogerako ng'okutambula kwe kwa dda na dda nga n'ensi tezinnabaawo. Mu Mika essula 5 olunyiriri olwokubiri, Isaaya 9:16 amwogerako n'agamba nti taffe ataggwaawo, Katonda omukulu, omuyinza wa byonna, omwana eyazaalibwa oyo teyali muntu buntu, naye yali mu ye nga mutuddemu obwakatonda obujjuvu.
Kristo yali Katonda azze okutulokola. Kyenva nkukoowola naawe muganda wange awulira ebigambo bino omukkirize ng'omulokozi wo. Oli essuubi wakati mu kusoberwa. Teri kintu kirala kigenda kugaba ssuubi eri kuwangula maanyi ga kibi na kufa okuggyako okukkiriza mu Kristo ewangula ekibi n'okufa n'atuwa essuubi ery'obulamu obutaggwaawo. Nsaba Mukama akuwa omukisa ng'okkiriza ekyo ate ng'okigoberera. Mukama akukuume.